Yes, mbaniza kadde kano mwasibye mutya mwena muli mutya ngenda kubasaba mu subscribing ate munyigene kale bagita Faridah TVG mbatemudeka bali mu ggwanga lya Saudi Arabia mu basinza mu ggwanga lya Oman mbebaza nimbagamba nti muli bamaanyi nnyo kubanga mugiye kubeerako Juliana Kannyomozi ne Faridah Nakazibwe nga basoma amawulire ku CBS FM monange nakolwali jukira Women's Day abakyala bose bakola kye bakwasaganya emirimu egisingana ddala egibadde gikolebwa abasajja oluusi abasajja banye bagamba nti abasajja bebafumba waka abakazi tebafumba kwolwo naye nga CBS lero yonna ebaddeko bakazi amawulire bebasomye beweza pulogulamu ey'okumakya kugamba pulogulamu ezisinga zikwasaganyiziddwa bakyala bokka Nakazibwe ne Juliana bo basomye mawulire wali ku CBS emmanduso olwaleero subscribe watonyigene kale likinga commentinga ate osigalenga home followinga updates mbanazo eziba zitambula okwetola eggwanga Uganda. Women's Day banange Women's Day Women's Day ebadde enkambwe ya guno omwaka bibadde biralamu eya guno omwaka bibadde biralamu omwaka gutambudde omulabanga omuntu mukuziza Women's Day manya nti omwaka gugenze guba gugenze kati gugenze Women's Day ewedde erabikanga ewedde okutwalizaamu akadde kano likinga ndowooza Nakazibwe mulengera nga agali busy amawulire n'agamanyi bungi ne Juliana ye owaayi yabadde amanyi byakuyimba naye Nakazibwe yabadde ebyo bimanyi ekyenjawulo ekiriwo abadde asoma ga leediyo nate ne wegaba ga leediyo kiba kikwanguyira nate ne Juliana agezagezaako bambi naye agezagezaako ng'atulaba ye muyimbi nate Nakazibwe yejjukira ye kabejja ye kakensa mu byo ebyamawulire kuba abitegira kiriya abitegera bulungi abimanyi bulungi abijjuwa bulungi abijjuwa abitegera bulungi nnyo likinga commentinga stay on YouTube platform ate osalenga on followinga mwabala nnyo kubaga mugiye kumirako updates banazo eziba zitambula okwetola eggwanga lyattu Uganda. Juliana Kannyomozi Nakazibwe ku CBS FM emanduso bebasomya amawulire olwaleero wali mu program gye bayita kalasamayanzi ndowooza bebasomya amawulire wali ku CBS 88 nayo bakazi tabe bakozeeyo kugamba ku CBS 88 wasinzeyo wabaddeyo abakazi abava mu nkambi ya Limutta babaddeyo wali ku CBS FM 88 ne 89 eri 88 eno yabavubuka ndowooza eri ey'abakadde 88 ndowooza emanduso y'abavubuka kati wabadde Nakazibwe nani ne Juliana Kannyomozi mwabale nnyo okubanga mugifollowinga n'okubanga mwasubscribinga ne munyigane kale gimpereka like ate osagalenga on followinga nzo updates mbanazo eziba zitambula okwetola eggwanga lyattu Uganda amawulire mbanago agaba gatambula kikakatako kiri kimu kyokka ku subscribing onyigene kale kyekikakatako kyokka ku subscribing onyigene kale buna subscribing n'onyigane kale ojja kuba oreceiving ka notification whenever I upload a new video on my YouTube channel. Farangane ku Faridah News na YouTube channel ndozoinga dedicated jukira titi bakwasaganya program doze y'okumakya yakalasa tandika sawa ndowooza 4 negwa sawa 7 kati yo nawe bagibaddemu ne Nakazibwe ne Juliana wala Juliana ne Nakazibwe basomye mawulire mu program yakalasa basomye mawulire subscribe era bulungi mbagala nnyo likinga mwera